Weewaawo twagala okwebaza Mukama waffe Yesu Kristo olw'obusaasizi bwe bw'alaze buli muntu ssekinoomu agenda amaaso n'okuwuliriza olw'obulokozi bwe yatuwa olw'obuwa nga tetubukoleredde. Manya n'eddoboozi Mazima Kenneth nga bulijjo, era olunaku olwaleero njagala tutunuulire ku nsonga oba ku mutwe gwe tuyita obukulu bwa Katonda mu bulokozi n'okulonda. Obukulu bwa Katonda mu bulokozi n'okulonda. Mu Luzungu tusobola ogamba the sovereignty of God in salvation and election. Wano waliwo ebintu ebikulu eby'okubanga tugwanidde okubanga tubifaako nnyo nnyini ddala, kubanga bino bye ngenda okwogerako wano byemu ku bintu biyinza okugamba nti by'otajja kubanga osanga nnyo nga byogerwako, si nti teriyo babyogerako, n'ababyogerako bayinza okuba nga batono, n'ensonga si lwakuba nti tebirina mirandira gyabyo okuva mu bye byawandiikibwa, naye tensobola okugamba nti ensonga eno ey'obukulu bwa Katonda mu bulokozi n'okulonda oba okwawula, nsonga yeetaaga obwegendereza obw'amannyo nnyini ddala omuntu okwasaganya ensonga eno n'eri okubeera nga ensonga yonna ogigirayo ddala buki bulungi. Ne Bayibuli etulabula era nga etulagira okusomesa amazima ag'ekigambo kya Katonda gonna mu bulambulukufu bwago. Bw'oba osoma ebikola by'Ebitume essuula ya 20 olunyiriri olwa 26 na 27 lunyweza. Tera bw'osoma Timoseewo ekyokubiri essuula ey'okuna olunyiriri olwokubiri lunyweza nti tugwanidde okubuulira ekigambo kya Katonda mu budde ne mu biseera ebirekanga ebitali bya budde. So y'ensonga lwaki nkola ebintu bino oba nkola amasomo nga gano, kitugwanidde ffenna okubeera nga tuli beesigwa eri ekigambo kya Katonda, obutakijungulula oba otandika okubeera nga tukola ebyo ebiyinza okuba nga bitunyumira. Mu nsonga yonna njagala ntandike nga menya kye tuyita obukulu bwa Katonda oba kye tuyita the sovereignty of God. Bwe twogera ku bukulu bwa Katonda tutegeeza nti Katonda ffe owa Bayibuli ye Mukama eri ebintu byonna, era tewaliwo kibeerawo oba kituukawo mu nsi nga tekibaddeewo lwa kulagira kwe. Afuga obutonde ate era afuga n'amawanga gonna, afuga abantu ate afuga n'emyoyo emikyamu, era tewaliwo kintu kyonna kisobola kubeera nga kikomya oba nga kikyusa okwagala kwe. Bigambo ebyo bikulu. Katonda waffe ye Mukama ku buli kintu kyonna, afuga buli kintu kyonna ekibeerawo ku nsi. Tewali kintu kyonna kibeerawo ku nsi nga tekikiriziddwa ye. Afuga obutonde ate afuga n'amawanga, afuga abantu ate afuga n'emyoyo, era tewaliwo kintu kyonna kisobola kukyusa kwagala kwe. Bwe twogera ku bulokozi tutegeeza ekikolwa eky'okulokola omuntu okumujja mu kibi. Bw'oba oyitegereza Bayibuli bulungi, mulimu ennyiriri 166 ezisonga ku bulokozi, era ezimu ku ezo zisinga okuba nga zimanyikiddwa abantu abangi ye Balumi 16, ye Balumi 10:10, Bikola Batume 4:12, Yokaana 4:22 n'endala nnyingi nnyo. Ekigambo eky'obulokozi mu Lyonaani kye tuyita soteria kitegeeza okununula oba okujja mu matigga. Ne bwe twogera ku bukulu bwa Katonda mu bulokozi tutegeeza nti Katonda waffe y'entandikwa ey'obulokozi bwaffe. Katonda waffe y'entandikwa ey'obulokozi bwaffe. Olwo gyagamba ani awakana n'ekyo nti Katonda waffe si y'entandikwa ey'obulokozi bwaffe. Kusaba nnyo obeere nga ofaayo era owulirize n'obwegendereza. Engeri ya bulijjo eteeka obulokozi oba obusobozi bw'obulokozi mu mikono egy'abaana b'abantu aboonoonyi, okuba nti omwonoonyi yalonda Kristo ate oluvannyuma n'alyoka azaalibwa omulundi ogwokubiri. Omuntu yenna alowooza noffe abalonda Kristo mu bulokozi naye si yatulonda, omuntu oyo abeera tafuddeeyo eri ebigambo ebyayogerwa Mukama waffe Yesu Kristo mu Yokaana essuula ey'omukaaga olunyiriri lw'6 bayogera nga agamba nti omubiri tegulinaako kye gugasa wabula omwoyo gwe gugaba obulamu. Era yayogera ebigambo bye bimu mu Yokaana 6:4 n'agamba teri n'omu asobola kujja eri nze kujjako nga Kitange
yamuwadde obusobozi obanga yamuleesa erinze. Adamu ensonga yemu mu Yokaana 6:65 ng'era anyweza. Omutume Pawulo naye ayongera ku nsonga eyo n'agigaziiza mu Befeso essuula ey'okubiri olunyiriri lusookera ddala ng'agamba nti mmwe mwali mwafiira mu byonoono byammwe era mwatambuliranga mu mbeera ey'ensi nga mugoberera omulangira ow'amaanyi ag'omu bbanga, omwoyo kaakano akolera mu baana abajeemu, ng'era mwali abamu ku abo abaatambuliranga mu kwegomba okw'omubiri nga mutuukiriza okuyaayana kw'omubiri n'endowooza, era mwali baana ba busungu ng'abasigadde. Olwokuna, naye Katonda mu kuba nti mugagga mu kusaasira olw'omukwano gwe ogw'amaanyi ennyo gwe yatwagaza, ne bwe twali tufudde nga tufiiridde mu byonoono byaffe, yatufuula balamu wamu ne Kristo, era olw'ekisa mulokoleddwa. Ebyo ssebo ne nnyabo binywereza ddala. Lwaki omuntu tasobola kujja eri Kristo oba n'alonda Kristo mu maanyi ge? Lwaki? Bayibuli etulaze nti omuntu mufu, abaana b'abantu bafu mu bibi byabwe. Mukwanawuliriza, bwe banga abaana b'abantu bafu mu bibi byabwe, teriyo muntu yenna alina kukkiriza, alina obusobozi obukkiriza enjiri eya Mukama waffe Yesu Kristo. Buli mufu yenna kye yeetaaga kwe kubanga azaalibwa omulundi ogwokubiri, ng'era ekyo kikolebwa Omwoyo Omutukuvu. Abaana b'abantu si balwadde nti balina obulwadde. Abaana b'abantu bwe tugamba nti balwadde, tuba tusobola okugamba nti basobola okweyamba okulokoka. Naye Bayibuli tesomesa nti nno abaana Adamu balwadde bulwazi. Bayibuli eraga nti abaana Adamu baafiira mu bibi byabwe. Omufu talina kyasobola kwekolera. Omufu munafu, osobola n'omufujjako n'omulinnyirira n'atabaako kyakola. Era bwe kituuka ku mbeera ey'okuzuukiza omufu, omufu talina bwe yeeyamba. Tulowooze bwe tuti mu ngeri oba mu nsi ey'omubiri. Singa okwata omuzibe n'omutwala mu kifo omuli abasiizi b'ebifaananyi, n'ogamba omuzibe oyo nti londa ekifaananyi kisinga obulungi ekyo kye naakusasulya kubanga ekyo kyoyinza okuba ng'oyagadde. Olowooza onaabeera muzibe omwanguyiza omulimo, onaabeera olina ky'omuyambye. Nga bwe kiri nti muzibe tasobola kulonda kifaananyi kisinga bulungi, era tulina ekibuuzo ekirala kye tusobola okwebuuza nti omwana kiki kye yeekolera mu kutondebwa kwe munda mwa maama we oba n'okuzaalibwa kwe? Era nga bw'oli okuwuliriza, manyi ekibuuzo ekyo kyanukudde bulungi ti omwana talina kye yeekolera. Omwana alinganga Laazaalo. Yokaana 11, Laazaalo yeekolera ki? Nnaku nnya yali awunya, ki kye yeeyamba okubeera ng'azukizibwa? Nga Laazaalo bwe yali tasobola kweyamba kuba ng'azukizibwa, naffe bwetto bwe tasobola kweyamba kubeera nga tuzaalibwa omulundi ogwokubiri. Ensonga lwaki ngezaako okulaga kino ekiri. Waliwo abawakana nga bawakanira mu kimugunyu nga bagamba nti waapi omuntu alinako kyasobola okwekolera kubeera nga afuna obulokozi. Abantu ab'endowooza ng'eyo nzikiriza nnyo nti bangi nnyo nnyini ddala mu nnamba, kubanga tebamanyidde ddala nsomesa ntuufu oba eyannamaddala ku ki ekyatutuukako ffenna mu Adamu. Nti mu kugwa kwa Adamu ffe ffenna abaana Adamu twakosebwa, ebitundu byaffe byonna byakosebwa, nga mwotwalidde omubiri, mwotwalidde emmeeme, mwotwalidde enneewulira y'omubiri n'ebisigadde. Omuntu kaakano we twogerera oba omwana Adamu kaakano we twogerera ali mu mbeera gye tuyita ey'okuba nga talina busobozi. Bwe tugamba nti omwana Adamu ali mu mbeera ey'okuba nti talina busobozi, tutegeeza nti tewaliwo kintu kyonna omuntu kyasobola okukola ne kibeera nga kirungi era nga kikkirizibwa eri Katonda oyo ali wabweru wa Kristo. Tekiriiyo muntu kyasobola kuba nga yeekolera. Isaaya 6:6, Isaaya wandiika agamba nti n'obutuukirivu bwaffe maaso ga Katonda ze nziina enjereere. Lwaki? Omuntu mu kuba nti yafiira mu Adamu,
okwegomba kw'omuntu okusinga obukulu mu ye kwe kwongera okuba nga atuukiriza okwegomba okw'omubiri. Ensonga lwaki Bayibuli eraga mu Balumi 8:7 nti oyo alina endowooza ng'etunuulidde eby'omubiri tasobola kubeera nga asanyusa Katonda. Ensonga lwaki Bakolose ekisooka essula ey'okubiri onyolo 14 egamba nti abo ab'omubiri tebasobola kutegeera bintu bya mwoyo kubanga bitegeerebwa abo ab'omwoyo. Mu nsomesa ya Bayibuli obulokozi n'okuzaalibwa omulundi ogwokubiri mulimo gwa Katonda, si mulimo gw'abantu. Mu nsomesa ya theologia omulimo gwa Katonda ogw'obulokozi n'okuzaalibwa omulundi ogwokubiri tuguyita monergism, ekitegeeza nti omulimo guno Katonda yekka yagwinamu omukono. Katonda yekka yagwinamu omukono nti bw'aba tasoose kukyusa oyo omuntu omufu n'akyusa omutima gwe ogw'ejjinja n'ateekamu omutima ogw'ennyama n'ateekamu ye omwoyo we, omuntu oyo tasobola genda mu maaso n'okwagala ebintu ebya Katonda. Kye tuyita monergism kintu kyekimu ekitegeeza oba enzikiriza eraga nti okuzaalibwa omulundi ogwokubiri mulimo gwa Katonda yekka. Lwaki? Kubanga omwana Adamu yafa era mufu mu bibi bye. Obulokozi mulimo gwa Katonda kubanga ffe abaana Adamu tetuyina kukkiriza, tetusooka kubeera na kukkiriza ne tulyoka tuzaalibwa omulundi ogwokubiri. Newankubadde abasinga bwe batyo bwe balowooza, n'ensomesa ya Bayibuli si bwetyo bweraga. Ekibeerawo omuntu asooka azaalibwa omulundi gwa kubiri, omwoyo wa Katonda n'ekigambo kye, era omuntu oyo n'alyoka afuna kye tuyita okukkiriza. Bayibuli nambulufu ekimala bw'osoma mu Peetero ekisooka egamba mu ssuula esooka 23 nti ffe tetuzaaliddwa ensigo eyeevunda ne tuzaaliddwa ensigo etavunda nga kye kigambo kya Katonda. Yakobo 1:18 egamba nti Katonda olw'okwagala kwe yatuzaala tulyoke tubeerenga ebibala ebibereberye. So singa taba Katonda tewali n'omu ku ffe asobola kuzaalibwa mulundi gwa kubiri, oba singa teyali Katonda tewali n'omu ku ffe yalibadde nga agamba nti yafuna okuzaalibwa okwokubiri. Bw'osoma Peetero ekisooka 1:3 egamba nti entenderezebwe Katonda ate era Kitaffe Taata wa Mukama waffe Yesu Kristo okusinziira ku bugagga obw'obusaasizi bwe atuleetedde okuzaalibwa omulundi ogwokubiri. Aleeta okuzaalibwa kwaffe okwokubiri si mulala ye Katonda mwene. Bwe tuba tuli beegendereza ekimala tujja kizuula nti okusinziira ku nsomesa ya Bayibuli ennungi nga omuntu agenze maaso n'okwawuzamu ekigambo kya Katonda mu mazima gaakyo obulungi nga Timoseewo 2:15 bwe tulagira, ojja genda mu maaso n'okuzuula nti okuzaalibwa omulundi ogwokubiri kye kisooka kye tuyita okukkiriza. Okuzaalibwa omulundi ogwokubiri kwe kusooka ddala okubeerawo olwo okukkiriza ne kujja. Jjukira gye tuvudde tulaze nti omufu talina kyasobola kweyamba. Mukama waffe Yesu Kristo yennyini yayogera ng'alambika ensonga bulungi okuyita mu mutume Pawulo. Bayibuli etulaga mu Balumi essuula ey'okutaano olunyolo 8 ne bwe twali tukyali banafu nga tufiidde mu bibi byaffe Kristo n'atufiiririra. So ekitegeeza nti Katonda asooka kukyusa mutima gwo, olwo n'akuwa okukkiriza. Olwo n'olyoka okola ki? N'osobola okubeera nga okkiriza enjiri, n'ogenda mu maaso ne weenenya, n'ogenda mu maaso n'osaba ekisonyiwo eky'ebibi byo. Ebyo byonna birambikiddwa bulungi mu Ezekieri 3:26 ng'agamba n'akyusa omutima ogw'ejjinja oguli mu ggwe n'onteeka mu ggwe omutima ogw'ennyama, era n'ateeka omwoyo wange mu ggwe era onaagondera ebiragiro byange. Ng'era ffenna bwe tumedde ddala bulungi nti Bayibuli bwetyo bw'enyweza bwa Filipi essuula ey'okubiri olunyolo 12 paka 13. Bayibuli etulagira ddala tulaga nti Katonda mwene yakolera mu ffe ekyo ekirungi ate ekikola ki? Ekisanyusa gy'ali. Era bw'osoma Ezekieri 3:7 olusookera ddala paka ku 14
ojja kitegeera luli nti Ezekieri atwalibwa mu kiko eky'amagumba. Ezekieri atwalibwa mu kiko eky'amagumba. Omukono gwa Mukama gwali kunze, n'antwala n'anfulumiza mu mwoyo gwa Mukama, n'anzisa wakati mu kiwonvu, kale nga kijjudde amagumba. So kati ye embeera eyaliwo, naye Mukama amubuuza ekibuuzo n'amugamba, osuubira nti nno amagumba gano nga bw'ogalaba gasobola okuba amalamu? Ezekieri n'ayanuka n'agamba Mukama gw'obukamaanyi. Mukama n'amugamba, kaakati ogenda kulagula eri amagumba gano era oyogere erigo ogambe amagumba mu amakalu mulye ekigambo kya Katonda. Era bw'ati bw'ayogera Mukama eri amagumba gano, laba n'aleeta omukka okuyingira mu mmwe era munaaba balamu, era nassa obusomyo mu mmwe era munaafuna ennyama, era ennyama enajja mu mmwe era n'ebikka omubiri, era n'ateeka omukka mu mmwe era munaaba balamu, era munaamanya nti nze Mukama. Ensonga y'emu nti amaanyi ga Katonda tugalabira ddala mu bulokozi bw'Abanadamu, ti ng'amagumba gano bwe gakozesebwa ng'ekyokulabirako nti Katonda w'amaanyi asobola okuyimusa eggye eritasuubirwa okuba nga liri. Bw'atyo bwe yali ayogera eri Isirayiri nti yonna gye baali basaasaanidde, ye mwene ye yekka yali asobola okubaza mu nsi yaabwe, era n'alaga nga amagumba gano bwe gaali mu ntaana zaago, bwe kityo bwe kiri nti naffe tufiira mu bibi byaffe, tuba ng'omuntu aziikiddwa mu ntaana. Emyoyo gyaffe gyawukanyiziddwa ne Katonda. Emyoyo gyaffe temuli bulamu mu gyo, temuli kulaba, temuli kutegeera, naye Katonda mwene yatandika ku ffe n'akyusa emitima gyaffe n'atufuula abalamu. Wamma otufuula abalamu ne tutandika okwagala ebyo ebya Katonda. Kikulu nnyo okutegeera nti wamu ne Bafilipi 1:29 eragira ddala nti mmwe tekyabaweebwa buweebwi kukkiriza Kristo. Kitegeeza okukkiriza kuva eri Katonda, ng'era Bebulaniya 12 nayo bweragira ddala nti Kristo tuteeka amaaso gaffe ku Kristo kubanga ye mutandisi era ye mumaliriza okukkiriza kwaffe. So bwe tuga ku nsonga y'okuzaalibwa omulundi ogwokubiri, okuzaalibwa omulundi ogwokubiri kyekigambo kyekimu mu Lyonaani ekitegeeza okuba nga tuzaaliddwa okuva mu ggulu. Kati okuzaalibwa kwaffe okuva mu ggulu kwe kutusobozesa okuba n'okukkiriza mu Kristo, era ekyo kyekikolwa ekyekisa kya Katonda ekisookera ddala okuba mu bulamu bwaffe, ne tufuuka ebitonde ebijja ne tutandika okwagala Katonda bwe tubadde tukola ki, bwe tubadde tukyawa. Jjukira bulungi Yokaana 4:19 eragira ddala ng'egamba nti twagala kubanga Katonda yasooka otwagala. Ebyo byonna bikusongera kwani atandika omulimu. Ensonga emu gy'olaba mu Yokaana essuula ey'okutaano nti mwe abakkiriza muzaaliddwa Katonda. Tugenda okukkiriza kwa Katonda yabakoze ki? Yabatuzadde. So kikulu nnyo otegeera nti bwe tugamba nti obulokozi mulimo gwa Katonda yekka era yatandika mu ffe, enjogera eyo efuna okuwakanyizibwa kwa mannyo eri abo abali wansi w'endaba y'ebintu gye tuyita synergism. Era abo nabo abantu abanyweza enzikiriza eno ey'ogamba nti Katonda ayinako kyakola wabula n'abantu balinako kye bakola omuntu okuba nga akyusibwa. Tusobola ogamba nti abantu ab'enzikiriza bw'etyo balina okumanya kutono okw'ebyawandiikibwa ku nsonga ya omuntu yaani oba omwanadamu yaani. Ebyawandiikibwa bingi nga Balumi 3:23, ebyawandiikibwa bingi nga Yobu 14 byegenda amaaso n'okuba ng'eraga, n'ennyiriri endala nnyingi nnyo Balumi 5:12 etulagira ddala omuntu okuba nga talina kantu konna kasobola kwekolera. Bw'otunulira Tito 3:3 olunyiriri olusooka paka olwokutaano, zonna zinyweza bunywezi embeera ey'omuntu nga tannasinsikana Kristo, abeera afaanana atyo. So mufunza tusobola ogamba nti enzikiriza eno oba endowooza eno y'ogamba egenze maaso n'okukkirizibwa abantu abangi. Endowooza eyo y'endowooza etunuulira ennyo omuntu okukola paati ye ne Katonda naye n'akola paati ye okutandikawo embeera ey'okukkiriza
omwonoonyi. Omu ku basajja abaaliwo mu biseera by'okulwanirira amazima agaali gasomesebwa edda Mukama waffe Yesu Kristo n'abatume ayitibwa Martin Luther mu kyasa kya 16 ye yagamba eno enzikiriza eya synergism oba endowooza ey'okugamba nti omuntu alinako kyakola ne Katonda naye n'abaako kyakola omuntu okufuuka omulokole. Luther yagamba nti endowooza bwetyo ebeera eragira ddala nti obulokozi bwesigamye ku bikolwa. N'ekikulu gwe nalina awuliza okutegeera bwe twogera ku nsonga ey'okusalawo kw'omuntu nti okusalawo kw'omuntu kuli mu busibe kubanga omuntu tasobola kubeera nga alonda Katonda olw'okubeera nti buli kyonna omuntu kyalowoozaako ali wabweru wa Kristo kyakulowooza ku bintu eby'okutuukiriza okwegomba okw'omubiri paka Katonda ng'akoze ekyamagero ku bubwe okusalawo kwe okwekisa n'azuukiza oyo abadde n'amufuula omulamu okubanga asobola okukkiriza era abakkiriza be bwe yalonda. Endowooza bwetyo ewakanyizibwa abantu bangi nnyo. Lwaki tugenda okubaako bye tugenda okuba nga tutegeerera ddala bulungi nti abantu bonna ku nsi kuno oba abanadamu bonna si balungi nga bwe balowooza nti baki balungi. Katonda yekka yasobola otufuula ab'eddembe. Jjukira bulungi bw'oba oli musomi wa Bayibuli omwegendeza Matayo ssuula 19 omugagga eyajja eri Yesu n'agamba nti omusomesa omulungi ki kye ŋŋwanidde okukola okuyingira obwakabaka bwa Katonda. Ebigambo bya Mukama waffe Yesu Kristo byali birambulukufu n'amugamba nti teri muntu yenna mulungi ku nsi kuno wabula Katonda yekka. Nti ekyo mu bufunze kyakitegeeza nti nno omwami ono yasobola okulaba Yesu ng'omuntu omulungi obulungi naye n'atamulaba nga Katonda. Yesu amulaga nti eri muntu yenna muki mulungi wabula Katonda yekka, nga ayagala okuyamba omusajja oyo okutegeera ddala ensonga obulungi ku kikyali agenze maaso n'okuba nga ayogera. So kikulufu okuba nga tutegeera nti ekisa kya Katonda ekirokola tekiina kakwate konna na bikolwa eby'abantu, era ekisa ekyo ekya Katonda akiwa abo bonna be yateekerateekera dda obulokozi. Ekisa kya Katonda eky'obulokozi tekiina kakwate konna na bikolwa eby'abaana b'abantu, era ekisa ekyo akiwa buli muntu yenna oyo ali ekitundu kwabo be yateekerateekera obulokozi. Ensonga lwaki tutunuulira obukulu bwa Katonda mu bulokozi n'okulonda oba kye tuyita okwawula. Bwe tutuuka wano ewali okulya n'okukomba essuwaani oba omupiira okusensikana oluguudo, nti abantu abasinga ensonga eya obukulu bwa Katonda mu bulokozi mu kuba nti Katonda alina abantu be yeerondera edda okuwa obulokozi nga bwabuwa nga tebwesigamye ku bikolwa byabwe. Ensonga eyo mu ngeri emu oba endala erina abantu bangi beyeesittaza era ne bagirabira ddala nga ensonga etagwanidde kubanga ekola ki nga eyogerwako oba omuntu yenna ng'agisongako nga Bayibuli bwekola ki bwegisongako. Naye nga bwe natandise nga ngamba nti kirungi nnyo okubeera nga tugoberera Bayibuli byetugamba. Bw'osoma Baluumi essuula ey'omwenda olunyiriri 10 egamba naye si ekyo kyokka, era naye Lebeka bwe yali ng'ali olubuto olwo olw'omu Isaaka jjajjaffe 11 kubanga tebannazaalibwa so nga tebannakola kirungi oba kibi, okuteesa kwa Katonda okulonda kulyoke kunywere si lwa bikolwa wabula ku bw'oyo ayita. Awo wakulu nnyo wakola ki wakutegeera ti Katonda alina abantu beyeeyitira. Abantu abo era tusobola ogamba alina abantu beyasalawo okulonda, nti okulonda n'okuyita byonna wano bisonga ku nsonga yemu. Ssebo n'ennyabo olunyiriri 11 tetusobola luyisa mu maaso lugamba nti ng'abaana tebannabazaalibwa nga tebannabakolako kino kyonna kirungi oba kibi, olwo okuteesa kwa Katonda okw'okulonda kulyoke kunywerere nga kusinziira kw'oyo ayita. Era Bayibuli etulaga nti ensonga eno ey'okuyita oba ey'okulonda etegeeza mu lulimi Olyonaani ekikolwa ekya Katonda eky'okusalawo kwe
nga ensi tennaba kubaawo n'akola okulamula oba okuteesa kwe okuwa emikisa gye eri abantu. Oba tusobola ogamba mu bufunze nti ekigambo okulonda mu lyonna nkitegeeza Katonda okusalawo mu bwakatonda bwe kubaako abantu beyalondera mu Kristo olw'ekisa kyokka. So wano weŋŋambidde nno ebintu bino byetaaga okuba nga bitegeerekeka ddala buki bulungi nnyo nyini ddala nti waliwo abantu Katonda byalonda n'abalondera mu Kristo okubeera nga bafuna obulokozi nga Befeso 1 paka olw'omukaaga bweragira ddala titwalondebwa mu Kristo nga n'ensi eno tennaba kuba ng'ekola ki ng'ebaawo. So gwe yenna awuliriza kikulu nnyo okuba ng'otegeera nti Olw'ekumi lunyweza nga lugamba nti ng'era bw'ayogera nti omukulu anaaweereza omuto era nga bwe kyawandiikibwa Yakobo gwe njagadde Esawu mukyawa. Tunaagamba ki Olw'ekumi waliwo obutali butuukirivu bwonna ne Katonda kikafuuwe nti omuntu bw'awulira bino twaliwo Katonda abantu beyalonda waliwo n'abo beyayitako abantu bagolokoka ne bagamba ekyo si kya bwenkanya ago tegaba mazima. Bwe kibeera nga abantu basuubirwa okwogera batyo omwoyo wa Katonda eyali akolera mutume amusobozesa okubeera nga ekyo ekisuubirwa abantu okuba nga bajja kyogera ate kiteekebwa mu byawandiikibwa nti tunaagamba ki waliwo obutali butuukirivu ne Katonda kikafuuwe. Lwaki ayogera nga bw'ayogera? Olw'Ekumi ng'era bwe yayogera ng'agamba eri Musa n'aba n'okusaasira eri oyo yenna gwe n'abaako n'obusaasizi. 16 N'olw'ensonga eyo tekiri eri oyo asalawo oba oyo akola oba adduka naye eri oyo ayina okusaasira. Titeri n'omu ku ffe asobola salirawo Katonda ki ky'akola. Amanyi ky'akola era bye yalonda ensonga eyo emanyikiddwa ye yekka. Nti abantu nga tebannabaako kye bakola nga tebannaba kuzaalibwa abantu bonna mu nsi nga tebannaba kuzaalibwa tebalina mulimu gwonna gwe baakoze Mukama yali yayawula dda ababe. Ensonga lwaki bwe twadde tulaba Yokaana 6 Mukama waffe yali ayogera ebigambo ebyo yali ayogera nti abo bonna kitange bampa banajja gye ndi. Bikwatume 13:48 nayo neeraga nti abo bonna abaali bateesebwa ku lw'obulamu obutaggwaawo oba balondebwa ku lw'obulamu obutaggwaawo bwe bawulira enjiri ne bagikkiriza. Timoseewo ekyokubiri 2:10 Pawulo n'agamba nti mbonaabona ebintu byonna olw'ekigendero ekyokakasa nti abo bonna abalonde ba Katonda bafuna obulokozi. Zabbuli 10:10 olwokusatu era eraga nti abantu bo mu budde bo banaayagala. So abo bonna aba Katonda bwe bawulira enjiri bakkiriza Katonda mwene akola mitima gyabwe n'akyusa emitima egy'amayinja n'ateekamu emitima egy'ennyama. Abantu abo bwe bawulira enjiri baanukula eri enjiri ne bagikkiriza ne beenenya amakubo gaabwe ne basaba ekisonyiwo eky'ebibi byabwe. Ebyo si birina mukono. Katonda mwene bw'atyo bwe yateesa kye tuyita obukulu obwa Katonda mu bulokozi n'okulonda. Kati wano waliwo abantu bangi abagolokoka nga bagamba nga tumaze okwogera ku ebyo nga bawakana nga bagamba nedda abantu bonna Kristo yabafiirira teri muntu yenna Kristo gw'ataafiirira. Tusobola okwogera bwe tutyo nga tutegeeza abo abantu bonna Kristo yabafiirira abantu bonna nga tutegeeza abo abaamuweebwa. Naye tugamba abantu bonna Kristo yabafiirira tuba tugamba nti teri n'omu asobola kuba nga azikirira teri n'omu asobola genda mugeena ate nga bwe twogera tumanyidde ddala nti bantu bangi bakwata dda ekkubo eggazi era ekkubo efunda tebaliraba. Ssebo ne nnyabo awuliriza byawandiikibwa bangi bye mutera okweyambisa bye bino wamanga okuwakanya ebyo bye njogedde waggulu ate saagala kugamba nti ebyo bye muwakaniramu saabiwakaniramuko edda. Buli muntu yenna ategedde obukulu bwa Katonda mu bulokozi n'okulonda yali yeekwata ku kimu ku bino ebyandiikwa bye ngenda okuba nga mbalaga. Ekisookera ddala kya Timoseewo ekisooka essuula ey'okubiri olunyiriri olwokuna kyandiikibwa kyogera nga kigamba nti Katonda waffe ayagala abantu bonna okulokoka wamu n'okutuuka n'okumanya amazima. Naye kikulu nnyo okuba nga tujjukira nti tewaliiwo kyawandiikibwa kyonna oba tewali olunyiriri lwonna lusobola kwegaana bulambulukufu
bw'ensonga eyo eruleeta. Bw'oba oyagala tegeera ekiri mu lunyiriri olwokuna mu Timoseewo, ogwanda otegeera ddala okuviira ddala ku lunyiriri olusooka olugamba nti okwegayirira n'okusaba kukolebwe eri abantu bonna wamu n'okwebaza eri abantu bonna. Kati ekyo tekisobola kukola makulu bwe kigamba okwegayirira n'essaala n'okwebaza bikolebwe eri abantu bonna nga togenze mu lunyiriri ate olwaki olwokubiri. Lugamba nti okwegayirira n'essaala n'okwebaza bikolebwe eri bakabaka, eri abo bonna abali mu bifo eby'obuvunaanyizibwa oba eby'obuyinza, ffe ffenna tooke tubeere mu bulamu obw'emirembe era obwakasirise era ne mu ngeri egulumiza Katonda buli ngeri yonna. Kati olunyiriri olwokubiri okulaga abantu abo bonna aboogerwako. Abantu abo bonna aboogerwako basobola okubeera bakabaka, basobola okubeera abasawo, basobola okubeera abalamuzi, basobola okubeera abalimi, basobola okubeera ababazi. Abantu ba Katonda basaasaanidde emirimu egy'enjawulo era mu mawanga ag'enjawulo mu nnimi ez'enjawulo. So bw'agamba no ayagala abantu bonna okulokolebwa era bajje ne ku ddaala ery'okumanya amazima, tategeeza buli muntu ssekinnoomu ali mu nsi, ategeeza abo be yalonda edda. Nga bwe nkulaze nti alina abantu be yalonda edda oba alina abantu be yakwasa Kristo era Kristo bafiirira. Kyovula olunyiriri olwokutaano lugamba nti waliwo Katonda omu era waliwo omutabaganyi omu wakati wa Katonda n'abantu era ye Kristo. Katugambe Kristo yeegayirira n'olwabo abali mu geyeena n'oyo gwe tuyita wansolo awakanya Kristo. Kyova olaba olw'omukaga lugamba nti Kristo eyeewaayo nga ssaddaaka olw'abo bonna mukadde akatuufu abaamuweebwa byagenda mu maaso n'asasulira. Gano makeere na mazibu gakumira nenga ge mazima. Ekyandiiko ekirala nkyatera okweyambisa kye kyawandiikibwa kye tulaba mu Yokaana ekisooka essuula ya 2. Kitandika nga kigamba, baana bange abato bawandiikira ebintu bino muleme kwonoona, era singa omu ku mmwe ayonoona mumanyire ddala tulina omwegayirizi eri kitaffe era nga ye Yesu Kristo omutukuvu. Olwokubiri, kubanga ye yamalawo obusu yaweebwayo nga ssaddaaka ey'ebibi byaffe, si ffe ffekka naye n'abo naye n'ebibi eby'ensi yonna. Kati awo omuntu wagambira, kati ogamba otya nti omulimu gwa Kristo gwe yakola gwali gukoma kwabo abalonde bokka, ate ng'ekyandiikwa kigamba no nti si ffe ffekka wabula n'abantu ab'ensi yonna. Kyawandiikibwa mu kuba nti abantu bakitegedde bulungi obwavudde n'ensonga ey'abantu kubeera nga tebakyabuulira njiri. Abantu bagamba to abantu bonna babasasulira. Oli ekkanisa y'Abakatuliki tebuulirako ddala, n'endala nnyingi nnyo tezibuulirako ddala, zigamba abantu bonna babasasulira. Kati era bw'ogenda bw'osisinkana n'Omukatuliki n'omubuulira enjiri agamba obadde ekigwe, tomanyi nti no Kristo abantu bonna yabasasula ebibi byabwe. Naye ssebo n'ennyabo kyenjagala otegeere, mu nsomesa ya Bayibuli waliwo ebintu bye tugoberera bwe tunanga nga tutandika okusomesa ekigambo kya Katonda. Tulina okutegeera ani awandiikira baani, nsonga ki, bwali budde ki, n'ebirala ntoko. Wano ky'osobola okuba ng'otegeera nti Yokaana Muyudaaya awandiikira Abakristaayo Abayudaaya, era bw'amala okuwandiikira Abakristaayo bano Abayudaaya abasirisa ng'abalaga nti Kristo kubanga kye kiweebwayo ky'ebibi byaffe Abayudaaya teyaweebwayo ng'ekiweebwayo eky'ebibi erifa Abayudaaya ffeffekka, naye ate era kye kiweebwayo eky'ebibi eri abo abantu b'ensi yonna. Bayibuli ekoona ku bantu ab'ensi yonna etegeeza wano obulambulufu bw'ensonga ne bannamawanga, kubanga lunye Abayudaaya baali bamanyidde ddala nti obulokozi bwabwe bokka. Oba osomye Yokaana 4:24 n'ebigambo bya Mukama waffe Yesu Kristo mu njiri ey'omwandiisi y'omu yawandika Yokaana ekisooka birambulufu bulungi nnyo bw'osoma Yokaana essuula ey'okumi olunyiriri olw'15-16 lulaga nti nga kitange bw'amanyi nange mmanyi kitange, era nteeka obulamu bwange ku lw'endiga, era nina endiga endala ezitali mu kisibo kino, naye nazo nina ozireeta, zinaawulira eddoboozi lyange, era zinaabeera mu kisibo kimu, ate era zinaabeera wansi w'omusumba omu. Nti ekyo kikulagira ddala mu Bayudaaya ayinamu ababe ne mu bannamawanga ayinamu ababe, kubanga omulimu gwa Yesu yali ajja ku nsi kuno, obuweereza bwe
bwakoma mu Isirayiri naye bwe yagenda ku musalaba n'aggulawo olugi n'agamba kaakano enjiri egende mu nsi yonna. Kitegeeza omulimo gwe gwetogenda kukoma ku Bayudaaya bokka wabula ne mubaki ne bannamawanga bonna. So abo aboogerwako ng'endiga endala beebo abalonde ba Katonda abasaasaanira mu bantu ab'enjawulo mu mawanga ag'enjawulo mu nnimi ez'enjawulo ez'abannamawanga. Ekyawandiikibwa ekirala abantu kye beeyambisa ennyo kiri mu Yokaana essuula ey'okusatu olunyiriri lw'ekumi bw'atyo Katonda bwe yagala ensi eno n'okuwaayo n'awaayo omwana we omu Yesu Kristo teyamukkiriza aleme okuzikirya naye abeere n'obulamu obutaggwaawo. Kati ensobi ekolebwa wano yeeno. Nze siri munoonyereza wa nsobi. Bw'owulira nga njogera ati saagala ogambe nti musajja ono anoonya nnyo ensobi kati buli kimu yalowooza bali bakyamu oba ffe tuli bakyamu. Nedda, siri mu kuwakana ate siina gwe ndi kunenya, siina gwe ndi kuyomba naye. Wabula ensobi bwebanga ebadde ewantu egwanda okuyitibwa ensobi, bwebanga ebadde egwanda okulabwa ate egwanda okuba nga eyogerwako. Nti Yokaana essuula ey'okusatu olunyiriri lw'ekumi olunyiriri lw'ekumi teruyimiridde ku lwo lwokka, luyimiridde ku nnyiriri endala eziruzimba. Jjukira emboozi eno etandikira eri wansi. Mukama waffe nga yogera n'Omuyudaaya ayitibwa Nikodimo tujjukire nti yali yeebuuza ku nsonga ez'enjawulo. Mukama waffe amulaga ekisinga obukulu ensonga eyaki ey'obulokozi. Bw'amulaga ensonga y'obulokozi ate era amulaga nti obulokozi buno tebujja lwa maanyi g'abantu. Obulokozi buno buva eri Katonda. Kizaalibwa omubi kyambe n'ekizaalibwa omu kiba kya. So omuntu okuzaala omundi ogwokubiri mulimo gwa Katonda. Katonda yagukola era yatuzaala yatufuula ebitonde ebijja bwanga amaze okyusa emitima gyaffe olwo ne tukatukkiriza enjiri. Akirya mu lw'omulala n'amulaga nti nyempe bwekuntangedde eno naye nga tomanyi gy'eva gy'edda. Bwe kityo bwe kiri n'omulimo ogw'omwoyo wa Katonda mu nsonga ey'obulokozi, era bwe kityo bwe kiri n'eri omuntu yenna azaaliddwa omwoyo wa Katonda. Bassebo ne bannyabo, jjukira bulungi essuula esooka ate olw'ekumi lugamba nti bonna abaamusembeza oba abaamukkiriza yabawa obuyinza okubeera abaana ba Katonda. Olw'ekumi ne lunyonyola nti abo abaazaalibwa nga tebagoberera musaayi oba okusalawo okw'omubiri oba okusalawo okw'omuntu naye Katonda. So bw'otunulya essuula esooka teyina bw'esuula kubanga ate ekontana n'essuula ey'okusatu. Ag'amazima tuba tugategedde nti tuzaalibwa omulundi ogwokubiri olw'okwagala kwa Katonda, si lwa mubiri, si lwa kusalawo kwa muntu oba endowooza y'omuntu. Kiba kitegeereza ddala nti no obubaka obuli mu ssuula ey'okusatu bulina okuba nga butegeerebwa mu ngeri yeeyo yeemu. Nti bano boola mu 16 boogerwako nti omuntu yenna akkiriza. Abakkiriza be bana bazaaliddwa omwoyo omutukuvu. Jjukira olunyiriri olw'omunaana lugamba nti the wind blows where it wishes, nti empewo ekubira oba ekunta yonna gye yagala. You hear its sound, owulira eddoboozi lyayo, but you do not know where it comes from. Naye tomanyi empewo eno oba eddoboozi ly'empewo eno livaawa wennyini, or where it goes oba ligenda wa. So it is with everyone born of the Spirit. Era bwe kityo bwe kiri n'oyo azaalibwa omwoyo omutukuvu. Kati abazaaliddwa omwoyo omutukuvu be bano aboogerwako mu 16 nti buli muntu yenna akkiriza talizikira naye anaaba n'obulamu obutaggwaawo. Abo bamaze okukyusibwa beebo Katonda be yayagala ennyo. Ekigambo ekiyitibwa ensi wano kitegeeza abantu ab'emirundi ebiri. Tulinamu Abayudaaya, tulinamu bannamawanga. Mu Bayudaaya mulimu aba Katonda, mu bannamawanga mulimu aba Katonda. Abo babiri bo bagatta bakola ensi. Mu context wano oba mu bulambulufu bw'ensonga. So ekigambo ensi bw'okisanga mu byawandiikibwa ebyenjawulo kikulu nnyo otegera amakulu gaakyo mu ekyo ekyawandiikibwa gasonga ku ki, era kasita otegera amakulu gaakyo mu kyawandiikibwa ekyo gasonga ku ki, ojja kuba otegera nti kitegeeza ki. Wawala Mukama waffe watugamba Yokaana esooka essuula olw'ekumi nti Bayibuli bwetyo bweraga mu Yokaana esooka essuula ey'okubiri olunyiriri olw'ekumi do not love the world, temwagala nsi. Kati ekyo mu context ya wano we tuli kirina kikisongako ate kirala. Ensi tekitegeeza bantu wano kuba Bayibuli tetugaana kwagala bantu.
so kati oba olina okitegeera nti ekigambo kiba kikoleseddwa wano kitegeeza kisonga ku ki ebintu byonna kasita bitegeera ng'onyumirwa. Balumi yennyininyini nambulukufu. Bw'oba osomye mu Balumi essuula ey'omwenda bayibuli etulagira nti katonda waffe bw'atyo bwe yateesa okuyita abantu okuva mu Bayudaaya n'okuva mu bakibba n'amawanga. Bayibuli etulaga nti mu Balumi 9:4 even as whom he has called not of the Jews only but also of the Gentiles. Nti katonda bw'atyo yayita abantu okuva mu Bayudaaya n'okuva mu bannamawanga. So bwe kituuka ku mulimu gwa Kristo w'osanga ebintu nga tutwale ekyokulabirako ekirala ekiri mu Peetero 2:3 bayibuli eraga nti katonda waffe talina muntu yenna gweyagala kuzikirira. Ensonga lwaki mugumiikiriza oba agumiikiriza abantu bagamba no kati kyandiko ekigano talina muntu yenna gweyagala kulaba ng'azikirira. naye notegeera Peetero yaani awandiikira baani beera ki eyaliwaawo. Era ekintu kyekimu bw'olina asoma Peetero ebbaluwa esookera ddala ejjakulaga nti Peetero Omuyudaaya awandiikira abakristaayo Abayudaaya abaali mu buwanguzi ate abalonde. Ebbaluwa ey'okubiri egenda eri abantu be bamu era ng'ekisuubizo kiri nti abo bonna kitaffe be yalonda edda mugumiikiriza gye baali nti teri n'omu ku bo ajja kubula. So bw'osoma Yokaana 3:16 kyolina otegeera bufunze kitegeeza nti katonda waffe bw'atyo bwe yayagala Abayudaaya ate era bw'atyo bwe yayagala bannamawanga, kubanga ebbanga lyonna Abayudaaya baali bamanyi obulokozi bwabwe bokka. So ekyo Mukama waffe Yesu Kristo akyogera eri Nikodimo okumulaga nti n'Abaruumi bemusuubira nti boonoonyi nnyo tebalina ke basobola kufuna eri Katonda kubanga babagenda mu maaso n'okubawoozaako n'essente ezisukulume ze bagwanira okuwooza ku mmwe. Katonda nga bwe yateesa nabo wakubeera nga abaagala nga mmwe bwe yabaagala, kubanga ne Isirayiri terina mulimo gwe yakola Katonda gy'agala. Kyamateeka 7, ekyamateeka 10 byonna ebyawandiikibwa n'ekyamateeka 14 byonna birambikira ddala ensonga ezo bulungi. So ne Peetero nayo bw'atyo bwali bwagwanidde okuba ng'ategeerekeka buki bulungi. Omusajja omu yayogera kaakano omugenzi bamuyita R.C. Sproul agamba nti Yesu n'abawandiisi abalamu ndagaano empya bakozesa ensi yonna abantu bonna okubeera nga baali batereeza Abayudaaya abaali bagamba nti saddaaka ya Kristo ekkomo lyayo lyali eri Bayudaaya bokka. Yesu yafa ku lw'Abayudaaya n'abaki ne bannamawanga, naye yafiirira abo bokka abaamuweebwa kitaawe, naye teyafiirira buli muntu yenna. Bw'atyo R.C. bwe yaggusa ekintu. Bw'osoma Isaaya 5:11-12 lukozesa Isaaya 5:11 lulaga obukulu nate era obw'ensonga bwe tutagwanidde kuyisa mu maaso. Lulaga nti aliraba ku ebyo ebiva mu kulumwa okw'obulamu bwe era birimumala olw'okumumanya omuweereza wange omutuukirivu aliweesa abangi. Ekigambo ekyo abangi kyekigambo kyekimu ekirabikira mu lunyiriri olw'12. Babigamba nti aliweesa abangi obutuukirivu era alyetika obutali butuukirivu bwabwe. Bayibuli ekozesa ekigambo no aliweesa abangi. Abangi kitegeeza nti tekitegeeza bonna, tekitegeeza bonna, kitegeeza abantu abaki abamu, naye tekitegeeza bonna. So ebyo byonna byakunyweza ki nsonga nti waliwo abantu ku kitaffe byalonda. So bw'otunulira ku bikulwa 5, 9 ne ku bikulirwa 7, 9 zonna ziddiŋŋana ekintu kye kimu. Ku bikulwa 7 olw'omwenda bweti bw'egamba, egamba nti oluvannyuma lw'ebyo ne ndaba era ekibiina ekinene omuntu yenna kyatayinza kubala mu buli ggwanga, ndowooza mu buli ggwanga n'ebika n'abantu n'ennimi. Alokola alina abantu be balokola okuva mu buli ggwanga n'ebika n'abantu n'ennimi. Naye gwagamba nno saddaaka ya Kristo y'abantu bamu, nti abantu abo batono. Bayibuli ekizeemu ng'egamba nti abantu bano tebabalika muntu yenna, te muntu yenna asobola babala. Si yakabaawo bagamba nti kaakano emyaka 6 tumanyi bantu bameka abaakabaawo ku nsi, kati so tomanyi bameka aba Katonda nange sibamanyi. So
maliriza nga njagala okweyambisa ebigambo ebya theologian omu kaakano nga kaakati nga mugenzi bamuyitanga J.I. Packer. J.I. Packer yagamba nti ensonga ey'okulonda kyama ekya famire ey'abaana ba Katonda. N'awandika ng'agamba kubanga tetumanyi ani gwe yalonda okuva mu abo abatannaba kukkiriza na nsonga ki lwaki kyamusanyusa otulonda ffe. Wabula kye tumanyidde ddala nti singa teyatulondera bulamu tetwandibadde bakkiriza kaakano, kubanga abo bokka be yalonda be bajja eri okukkiriza. Byebyo ssebo ne nnyabo awuliriza. Matayo nayo enengeri gyekola ki gyekubamu ekintu kino okulagira ddala abantu abaali baleeta embeera etaali ya bumativu eri okusalawo kwa Kristo bwe yali agabira abantu ab'enjawulo oluvannyuma lw'okukola omulimu gwe yali abagambye okukola, era kyaliko ensonga y'otuyigiriza. Olw'e14 Mukama waffe ayanukula omu ku abo abaali baleeta embeera ey'okwemulugunya. 13 naye n'addamu ng'agamba omu ku bo nti munnange sikukoze bubi, twalagaanye nange eddinaali emu, twala eyo ogende, njagala okuwona oluvannyuma nga ggwe. 15 siyinza kukola byange nga bwe njagala, oba eriiso lyo bbi, kubanga nze ndi mulungi. So yo Katonda waffe akola nga bwakola ki nga bw'ayagala, ate byonna byakola nga bw'ayagala abikola mu butuukirivu bwe. Abayingira eggulu tebayingira lwa bikolwa byabwe ebirungi bye bakoze oba lwa mulimo gwonna omulungi gwe bakoze, wabula Katonda asaasira basaasire n'abawa obulokozi. Abagenda mu geyeena nabo tebasobola kuba nga beemulugunya. Lwaki? Kubanga Balumi 3:23 eraga nti abantu bonna bayonoona era ne balema otuuka ku kitiibwa kya Katonda nga kwe tugattidde Balumi 6:23 tempeera y'ekibi kwe kufa. So abagenda mu geyeena balaba amazima ga Katonda, mu luzungu kye tuyita justice oba obwenkanya bwa Katonda. Abagenda mu ggulu balaba obusaasizi bwa Katonda. So abagenda mu ggulu tebasobola kwewaana nti bakikolera, ate n'abagenda mu geyeena tebasobola gamba nti Katonda yabayinako obukyayi oba embeera ey'ennugu. Buli muntu yenna agwanda otegeera nti Katonda avunaanyizibwa eri ensonga y'obulokozi bwaffe, kubanga yekka eyali asobola okuwa yo Kristo okujja eri eno tulokola, n'ate Katonda tavunaanyizibwa okubula kwa muntu. Gwena awulira oba okuzikirira kw'omuntu, gwena awulira kaakano bino n'ogamba nti nze sijja nabbikkiriza nja n'okuba nze siri mulonde oba tolokokanga, nkusaba okyuke tegeere nti tosobola kwerokola, era saba Mukama waffe mu kisa kye abeere n'obusaasizi eri gwe akulokole. Naye bw'osigala nga olinganga abagamba nti nze sijja bikkiriza n'amanya nti ndi mulonde wa siri mulonde, kulaze bulungi nti omusajja awandiika ano naye n'alaga nti ensonga y'okulonda kyama mu famire ey'abaana ba Katonda. Teri n'omu ku ffe amanyi ani mulonde n'oyo atali mulonde. Tuba tubuulira enjiri, Bayibuli etugamba tugende mu nsi yonna tubuulire buli muntu yenna enjiri. Ffe tuba tubuulira enjiri tetumanyi ani mulonde, tebaliiko bubonero, tugibuulira buli muntu yenna. So abakkiriza beebo betugamba nti ba Katonda, abafiiramu mu butakkiriza abo tugamba si ba Katonda, kubanga buli yenna owa Katonda si wakubula. Sola sukkaano wabula ogamba nti ekisa kya Mukama waffe Yesu Kristo kibeere eri mmwe mwenna. Amiina.